naye bannaye tukkirize tugaane ono omusajja tagenda kusoboka kati okulabisa yakutadde ku level endala wuliriza interview political landscape of Uganda for a while now. How relevant do you think you still are to the Ugandan youth? Like I said, it is not just me. The question should be how relevant are the ideas that I represent to the Ugandan youth, and they are very relevant because I speak about the reality. I'm presenting in black and white the option to the situation that we are living under right now. I don't present myself as the most knowledgeable or the most qualified, but as the most committed to this reality that we see, the reality that the corruption has sunk our country and has stalled our development. As returned by His Excellency the President, be ready. You've been through so much, or some of which you've mentioned, the arrests, the beatings, being shot at, tear gassed. At what point do you sit down and think, this is too much, maybe time to bow out, or does that never cross your mind? I am no Superman. I'm a human being who feels pain, who gets scared, who gets anxious, who gets worried. I am no Superman. You're asking at what time do I say enough is enough? At all times. Every time I'm under attack. Every time another brother is abducted, another person is killed. Every time I visit my friends in prison, I'm like, enough is enough. But again, there's no alternative to this. This is a one-way mission. Either getting our freedom or we die trying. I call upon the international community to be involved in this. How? The role of the international community is to give attention to what's happening in Uganda. I know that so much is happening in the world, but let us also get some attention, because Africa, especially sub-Saharan Africa, plays a big role. There's been a lot of investment in sub-Saharan Africa. The US alone last year sent $12 billion in sub-Saharan Africa. Uganda took more than $500 million of that in health, education, and others. We appreciate that. But that aid should be coming with preconditioned. Yes, while we seek the US aid to be reinstalled, we have EU aid and aid from other developing partners. We want preconditions on that aid, because if there are no preconditions of democracy, respect for human rights and the rule of law, then that money is only sponsoring the oppression of the people of Uganda. At what point do we move away from aid and expecting USAID, expecting the EU, expecting everybody else coming to our aid? We can only say enough to the aid if we have an alternative. And in my view, the alternative is first and foremost to end corruption. You mentioned that you get afraid, you're scared, you get anxious with what happens around you in your life. You are a father, you're a family man. Sinkwaniriza kwenye mkwano gwange najjo sinzo bango tuuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi updates vera kyokola kyonna okola ky'amaanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform ng'ali ku BBC ng'agenda maaso n'okuba ng'akolebwako interview. Bamubuuzizza ebibuuzo ebiwerako omuli ku ngeri y'okubanga ebigenda maaso mu ggwanga nga ye leader of opposition abukulembeddwamu bimunyiga kyenkana ki era ddi kiseera kiwaagamba nti n'ekimala kimala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti nno akadde konna buli wabeera awo agamba ekimala kimala. Mukadde bonna wakwatibwa n'asibibwa, asibiddwa enfunda eziwera era akwatiddwa enfunda eziwera. Robert Kyagulanyi Ssentamu tuze tubiraba. Era agambye nti no naye muntu anyiiga era alina obulamu, wabula bwe bamubuuzizza ku ki kyasuubira okuba ng'agenda mu maaso nakyo, kwogera kuli enguzi, okusibibwa, okukwatibwa,
agambye nti nno pulaani gye bayina eiza okufa oba okufa nga bagezaako naye tebagenda kuleka gavumenti eno kubafutubbalako kubanga ebaliisa akakanja buli kadde. Agambye nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga balwana bukubiribiri okusobola okulaba nga bava mu mbeera embi era n'agenda maaso n'okukoowoola ebitongole byonna ebiyambi bigende mu maaso n'okuba nga bivaayo bitunuulira ensonga eno Uganda crisis gyeyitamu baleme tunuulira nsi zokka ezirimu ntalo balowooze nno ze zigenda mu crisis wabula ne Uganda mweri. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera
oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.